Yes, Redzone TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo nyongera okubanga ate neebaza gwe atambula naffe mu nsonga zino ez'okubanga tukutuusaako updates, tukutuusaako ebikutte omubabiro nga bwe tukuwa n'amawulire naddala agava mu nkambi eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olwaleero ziri ennaku za mwezi 9 mwezi gwa 8 omwaka 2024 lunaku olwajjo nga 8 omwezi guno gwennyini era ogw'omunaana omwaka 2024 lwabadde lunaku lukulu nnyo oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga ate yatikkiddwa officially degree ye mu nsonga ez'amateeka, ekintu nno ekyaleese emberebezi naddala mu bantu ababadde ku sayidi etayagaliza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bikyagenda mu maaso n'okwogeza abantu obwama. Abantu bangi bavuddeyo ne balaga obusungu, ne balaga mutima omubi, ne balaga ennyiike nkulenda kuleetera n'ebigambo by'omusajja Malema Biriizi. Sebo omusajja akyakalambidde yagamba Kyagulanyi teyasomye, naye ate ffe tulaba Kyagulanyi yatikkiddwa. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bigambo bye ngenda okukuwa yavuddeyo nannyonnyola nti mpise mu bizibu nga nfuna diguli eno, ng'oggyeko ebizibu by'ebitabo, ng'oggyeko ebizibu by'okunsiba ne missinganga papers, mpise mu bizibu eby'Abannayuganda bannange. Ebizibu ebimu ku ebyo byayogeddeko by'okubeera nti abadde alwanagana ne gavumenti nga teyagala bamutikkire, alwanagana n'ekitongole ekya National Council for Education nga tekyagala bamutikkire, alwanagana n'abamu ku Bannayuganda era nga nabo tebaagala bamutikkire. Kakati yannyumizza olugendo lwe nga gye lwatandikira, ebyo twabikuwadde sigenda kubanga mbiddamu. Omukyala mu mboozi eno era nkuleetedde omukyala amanyiddwa nga Betty Nambooze Bakireke, oyo naye amuyozaayozezza omu ku bantu abaweebwa ekitiibwa mu kibiina ekya National Unity Platform. Betty Nambooze Bakireke akiikirira abantu ba Mukono Municipality, kuleetedde ebimukwatako era naye ogenda kubanga ate obitegeera gwampuliriza. Ayina akantu awo kayisizaawo ka message ng'ayozaayoza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuuka ku matikkira ge gano okufuuka munnamateeka omutendeke. Alina wano byakyuseemu, abadde beeyita bannamateeka era nga balowooza be bokka abataputa amateeka. Sawa zino babuna obufoofofo kubanga nga bwe nakugambye ebigambo bigenda kuba bikyukamu. Kati bagenda kutandika kugamba nti munnamateeka omutendeke President His Excellency ebitiibwa biweze, naye nga wetwogerera His Excellency yalinnye dda era essaawa zino zennyini agenda kuba ayinza okuba nga yatuuse mu kibuga Chicago eky'eggwanga erya United States of America. Kuleetedde ebigambo ebyayogeddwa, ebigambo bye baanukudde omukulu amanyiddwa nga Kiyimba Freeman. Ayina gye yabadde eyo mu kuziika n'abaako ebigambo byayogera ye ne Katikkiro wa Buganda nga balabika balina koodi gye bavuga. Kati Bannayuganda bagamba tetugenda kusirika, nabyo mbikuleetedde mu mboozi eno gwampuliriza. Bye bimu ku bintu bye njagala ate tutandike nabyo weekend eno nga tugitandika lunaku lwa kutaano ennaku z'omwezi ziri 9 mwezi gwa 8 omwaka 2024. Nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina message yayisizaawo awo gye ngenda okutandika nayo, gye njagala obeere ng'owuliriza, then oluvannyuma nkuwa ebigambo bya Malema Biriizi ng'ayinaawo ebiboozi bye byalukwaluka. Oluvannyuma ngenda kukuleetera ebigambo ebirala ebyabamu ku Bannayuganda nga balina ensonga ez'enjawulo ze balambika. Nja kusooka okutegeeza nti sooka olaikinge, gy'okoma okulaikinga information oba ogiyambako okubeera ng'etambula, gy'okoma okulaikinga tuwe ekigalo oyambeko omuntu omulala abeere ng'afuna amawulire gano. Genda mu comment section teekamu obubaka bwammwe obwo tugenda kuba tujja nabwo ku nkomerero ey'amawulire gano ng'era bwe tutera okukikola ffe wano ku mukutu ogwa Redzone TV. Bwe tutyo bwe tukola, buli eyatumidde omuntu wo eyataddewo okuwabulako nammwe abaatuyambyeko mu kaddata kyemukola kya mutawana nnyo era neebaza nnyo muganda waffe yatuguliddeyo kaddata ak'olunaku olwajjo ne tusobola okukola. Bamuyita Tulyahikayo Tarasisio, yatuyambyeyo ne kaddata ke twakozesezza olunaku olwajjo. Muganda waffe webale nnyo, at least olwaleero tunaayiiya naye olwajjo twasobodde okusaavinga mu nsobola yaffe entono gye tusobola kanzije tubeere nga ate tusimbula eggaali ku mukutu ogwa Redzone TV. Atana subscribe nga kikole oleme kumisinga nsonga yonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuva nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56.
ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, ngenda kusooka n'ebigambo bya His Excellency bino nno oyinza okuba wabiwuliddeko era twabikuwadde, naye njagala ntandike ne message eno oluvannyuma nkuwa ebigambo by'omusajja amanyiddwa nga Malema Biriizi. Ogenda kutegeera bannayuganda obukyayi bwe balina, ogenda kutegeera bannayuganda enge gye balina, ate naddala Abaganda ono bamuyita Malema Biriizi kiwanuka gwe ngenda okuwa owulire. Naye nga sinaba kuwa musajja ono na bigambo bye na ndowooza ze n'ebirala ebifaanana bwe bityo, kansooke nkuzeeko emabega nkuwe message eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawadde abasinga obungi gye bataatutte nga nsonga. Eno nno nga yagiwadde ku mukolo ogwo gwennyini ogw'amatikkira. Yategeezezza ebigambo bino nno byabaddemu obusungu era byabadde bikambwe gwampuliriza. Oyinza okuba wabiwulidde naye tewabitaddeko nnyo mutima. Njagala ofokasinga ennyo ku bigambo bya His Excellency naddala ebigenda okuba nga bisooka mu katambi kano nzije ate mbeere nga nkwongerayo. I'm very glad I was able to complete this course. This has been such a hassle. You know, my own challenges, the political career that you know is always up and down. I started in one university, International University of East Africa. It was not accredited. I moved to Cavendish. Then 2018, I was taken to prison. And then after prison, then COVID came. This course is supposed to be 4 years, but I studied it for 8 years. And even when some detractors, especially those in government, when they learned that I was graduating, they went, intimidated my lecturers, intimidated the university. The National Council for Higher Education took it upon themselves to ensure that they fail this. So this success is a success against Uganda Police, against the government of Uganda, against the National Council for Higher Education. They investigated to the depth to find any technicality to fail me from graduating. So this, in my view, is the most investigated academic qualification in the country. But here I am, I'm a lawyer. Kati chiche wangamba. Bakitwale ng'ekyokuyiga bamanye nti ne bw'oba okuze osobola okugenda n'otuukiriza ebirooto byo. Emyaka gyange sijja kubeera mu ssomero naye kubanga kyabadde kyetaagisa nali nyina okuddayo mu ssomero. Gimaze tujja genda maaso n'obulamu. Obulamu bwa kuyiga buli lunaku, oyiga ky'osobodde. So ofuna omukisa n'oyiga ekintu oba okiyize. Nebaza Katonda nti eno kosi naye bwe. It's not about the politics. Nasooka natandika okukola kosi eno mu 2016 nga sinaba nakwesimbawo. Nayagala just kumanya ng'omuntu. Era buli muntu yandyagadde okwekenneenya ku kintu kyagala okumanya nandimuwadde amagezi agende maaso akose obudde. Okusomooza kungi nnyo eno kosi ya myaka ena bagisomera emyaka ena tegisomedde emyaka 18. So ninga asomye kosi 2 mbadde n'ebizibu bingi. Nasooka mu university emu nenvaamu nga teri accredited, nengenda mu university endala mweyo ne bansiba, nenkomawo ne bansiba, neba n'ebizibu ate ne wabaawo okulonda, ne wabaawo covid, ebizibu bingi naye tetutunuulira bizibu tunulira ekivuddemu. At least tumazeeko. Council oba kati mumpitani baali bampita principal ne bampita president, kati eno wiiki mugira mumpita council nja babuulira. The young people that are looking up to us, we should know that it's never too late. You can achieve everything, anything, anytime. Of course, use me as an example. I'm sure you don't want to go to school in your 40s. I'm in my 40s, but I'm still in school. So use your time now, because this, you are going to need it. If I did this degree when I was 20, 23, 25, I would be doing other things, but it has taken me 8 painful years. So go to school, use your time while you still can. Education never lies. Ebitabo tebirimba kyali wange. Yes, ebyo bye bibadde oba bye byabadde ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuba nti yamaze okuba ng'afuna degree ye mu nsonga ez'amateeka. Bintu bino bangi tebaabitegeera, bangi tebaamanya nti omusajja ono yabasookayo. Yamanya nti singa sikola bintu mu bulambulukufu abantu bangi bagenda kujja babeere ng'ate
banchokoza bagenda teekawo ebibeera bagenda teekawo ebibozibozi so nina okukola ekintu mubutuufu bwakyo era ne story ye n'aginnyonnyola bulungi nnyo gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV nga bwe nkugambye ti mu mboozi eno nkuleetedde ebigambo bingi nnyo nga sinnaba kubanga nkuwa ebigambo bya ow'ekitiibwa Betty Nambooze Bakireke ng'ayozaayoza His Excellency kansooke nkuwa ebigambo bya Malema Biriizi owulire obusajja endowooza gye bayina owuliriza ebigambo Malema Biriizi y'omu ku bantu ababadde emabega w'okukakasa nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tafuna diguli ye eno wabula Malema Biriizi n'abamu ku bantu abagambibwa nti bamuli emabega kaawo wawulidde akatambi ng'omuvubuka amanyiddwa nga Ddiini Lubowa Sava ayogera ebigambo ebyenjawulo era ku graduation eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza nti obwo baafunye bujulizi naye ate baatugamba nti tageza n'agendayo wabula ate yagenzeeyo ate ebigambo byakyuse ate kati tufunye obujulizi kakati yagala kuwa ebigambo bya Malema Biriizi gye yabadde mu bibira bye mu nsozi ze gy'abeera oba abakolayo ki obiwulirize nga naye ayina engeri gy'ayogera ku nsonga za graduation ya His Excellency wuliriza nze gye mbere nga nkwongerayo. Mbalamusiza leero mbadde bize sibadde nnyo active online naye obudda nigizaayo nembirengera nga mugamba Kyagulanyi bamutikidde kakati afunye diguli awamu ne muntaginga naye ebikola ebadde bingi omanyi ffe tuli bakommentator ebikola tubana bingi legal research aba serious so ebiseera ebimu atuuka n'abanga ayitanga obudde bungi naye nze wedda era nseka busisi because ffe kyetwali twagala twakifunye era tujja kwongera tukifune mu maaso nti bwe tuba tunoonyeza ku academic fraud kitwala ebbanga ddene n'obudde bungi na buli kimu twatandika ne tubagamba omusajja ono mutuwe answer sheets ze baziremedde naye abaganda bagamba kali kaba magumbo kasuka mu mulyango Cavendish University bwe banga ddala ayina omuyizi gwe batikkidde bakyeta answer sheets ze omuyizi gwe batikkira yatandikira bagita International University of East Africa cancer tumanyi ngeri gyavaayo tumanyi ngeri gyebamu discontinuinga yamaliriza agenda tula bagamba waliwo academic fraud bagamba National Council for Education tugiwako kopi naye kati bano tebefudde abagezi ebyokuzaako tubimanyi ffe tutunkanye na private entity tujja kutuuka ne gavumenti gyetwawa obuvunaanyizibwa mu universities act ya 2001 okufuga university ezo atugenda kugigamba etuwe ebagambe bwe answer sheets kuba otherwise license bajja gifiira ebikola academic fraud bana abantu bamubatikira ka million omwaka oguwedde mu asomesa international biki kati baleese ono Kyagulanyi bwe yasomye amateeka bagala gafuula kyakuzanyirako tugenda kukikiriza so National Council tujja diringa nayo tujja gigamba kati tuwe papula ezo banaagaana tujja diringa na gavumenti so sibali bali private lugenda kudda nawo olukoso gwe mwogera ekyo tuliko tusavinga ggwanga na biseera bya maaso so National Council tujja diringa nayo ndowooza ekyo bawiika gye tunafuna obudde okusonda sente zaffe okuba okugenda maaso buli kiseera 0701 881231 ne 0787 263 086. Yes, ebigambo obiwulidde ensonga lwaki nkuleetera ebigambo bya Malema Biriizi omusajja ono kiraba bulabwa nti ayina abamuli emabega mu nsonga zino zonna zajja ateekawo zajja abuukirabuukira n'ebintu ebirala nga wozzenga obiraba Malema Biriizi ono jjukira y'omu ye yaloopako kabaka era yatwalako kabaka mu kkooti oyo Malema Biriizi yennyini gwampuliriza oteekwa okuba nga kyenjogerako okibumanyi bulungi nnyo obanga ozze otugoberera era twakuwakokko ne ku profayiro y'omusajja ono be bano nno abali emabega w'okukakasa oba okukola ekisoboka okulaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tasakisiidinga mu buli kintu kyonna kyaba agenze nakyo mu maaso Malema Biriizi ebigambo bye mbikuwadde naye newankubadde ebigambo bya Malema Biriizi obiwulidde era bye yayogedde yabyogedde wabula njagala ate kubanga nkuwa ebigambo by'owekitiibwa Betty Nambooze Bakireke nga naye ayoza agamba wamma His Excellency kulika emisomo weebale kubeera nga ate osoma nga bwe nkugambye kyono y'omu ku bakyala abasinga okubanga baweebwa ekitiibwa profile ye nagikuwadde olunaku lwajjo sigenda kubanga njiddamu kankuwe bigambo bya Nambooze nzije ate tubeere nga tweyongerayo n'ensonga endala. Okusooka kwa byonna twagala kuyozayoza pulezidenti waffe pulezidenti wa Uganda ow'ekibiina kya National Unity Platform omukulu Kyagulanyi Robert Ssentamu olunaku lwa leero mu butongole akubye emisomo mu mutwe bw'awangudde diguli
mu Cavendish University ey'amateeka. Yes, Red Zone TV tukyagenda maaso n'okubanga ate tukutuusaako ensonga nga bwe zifaanana kakati wano nno nga tuvuddewo nga bwe nkugambye nti nkuleetedde ensonga nnyingi nnyo mu mboozi eno ze saagala obeere ng'ate omiisinga yadde eddakiika n'emu. Waliwo ebigambo era ebizze byogerebwa abamu ku bannayuganda ab'enjawulo ku nsonga z'emmengo. Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abamu ku bakungu okuva emmengo balabiddwako emirundi mingi nnyo abalina ebigambo oba oliawo bye boogera. Sijja kugamba nti babyogera ku muntu omu, wabula balina engeri gye bakakkanyaamu abavubuka n'engeri gye boogera ku bavubuka. Waliwo seeko ono gwe ngenda okukuwa ng'akunnyonnyola katambi kano oyinza okuba wakalabye naye ntera nnyo okwagala okukomyawo obutambi buno tubeere ng'ate tufuna obujulizi oba n'ebigambo okwongera okubikkakka okwongera obitegeera obulungi ennyo. Ebigambo bino yayagezezzaako okwanukula omukulu amanyiddwa nga Kiyimba Freeman eyabadde agambibwa nti yabaddeko sayidi z'Emityana, alina gye yagenze mu kuziika okumu, wabula n'abaako engeri gye yayogedde ebigambo ebitaasanyusizza Hajji ono oba ebitasanyusa bannayuganda. Omusajja ono sijja mwogerera ebigambo bye sijja byogera, wabula kamukuwe buwi nzije n'obubaka bwammwe nga bwe tutera okukikola wano ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Tujja ne tukuwa obubaka obwo mba mwasembyeyo okuteekayo mu mawulire ge twasembyeyo naffe okubeera nga tukuwa. Kakati olunaku olwajjo mpuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV gwe naddala atugoberera twasembyeyo kubanga tukuwa era ebyabadde ku matikkira aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ge gamu ku mawulire ge twasembye nago. Kati obumu ku bubaka omuli okutumira, omuli okwebaza, omuli n'abatuyambyeko kaddata bubaka bwe mwataddeko bwe ngenda okujja nabo mu mboozi eno lumala ebigambo by'omusajja ono byenjagala okuwawulire ate nkomewo n'obubaka bwammwe then oluvannyuma tubeere nga ate tuwuliziganya mu mawulire agagenda okuba nga gaddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda, ekigambo obukulembeze kitegeeza buvunaanyizibwa n'obwesigwa oba bukuweereddwa abantu b'ekitundu ekyo ky'okulembera. Era omukulembeze omutuufu y'oyo afaayo okumanya ebizibu ebiruma abantu bakulembera n'ebibasoomooza, n'asalira wamu nabo amagezi okulaba nti bavuunuka embeera eyo ebanyigiriza era ebasoomooza. Ogeza nga bw'olaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bw'abaawo kyonna ekikoleddwa ku bannayuganda omulaba ng'avaayo n'akyogerako mu ngeri y'okkivumirira n'okulabula abo abakoze ekikolwa ekyo okukikomya bunnambiro. Oyo ye mukulembeze omutuufu era ali connected ku bantu bakulembera. Bw'oba nga waliwo abaana ba NUP abawambiddwa oba abasibiddwa, ojja kulaba musajja watunga Yesu twanagera ne makomera abalambuleko ayogereko nabo amanye embeera ki gye bayitamu n'ewaka waabwe kiki ekyetaagisa kati okubeera nga bayambibwako ebbanga lye banaamala nga bali mu kukomera. Oyo mukulembeze omutuufu era ali connected ku bantu bakulembera. Naye tulina obuzibu bw'abakulembeze baffe aba Buganda. Bwe njogera kigambo bakulembeze ba Buganda mbasitegeeza Kabaka. Kabaka si mukulembeze. Kigambo bukulembeze kiri wansi wa kitiibwa kya Bwakabaka. Kabaka yalonda abakulembeze. Kati Kabaka bw'omuyita omukulembeze oba omukakkanyiza ekitiibwa kye. Ye Kabaka. Kitegeeza ye Kabaka w'abayitibwa bonna waba abayitibwa abakulembeze ye Kabaka waabwe. Kati bwe mba njogera ku bakulembeze njogera okuva ku Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abalala abamuddirira. Ffe kitwewuunyisa okuba nti regioni zonna eziri mu Uganda, regioni gavumenti yaffe gyesinze okukolako ebikolobero ye regioni ya Buganda gye mukulembera mmwe bakitaffe bakatikkiro. Oba okitegeera? Naye kyewuunyisa nnyo okuba nti mmwe abakulembera regioni ekyasinze okuba nti yeekolebwako ebikolobero mu regioni zonna eziri mu Uganda nga temulina wonna we muyimirira kuvumirira bikolobero bikolebwa ku bantu bammwe be mukulembera aba Buganda. Ffe kitwewuunyisa, wallahi kitwewuunyisa. Ku baana ba Buganda abawambibwa
ne babuzibwawo ne bataddamu kulabikako omuli ba John Bosco Kibalama bazzukulu ba Mugema omuli baddamu ya Christopher abo bonna abaana bazzukulu ba Buganda babula Bakatatta Muhammad babula emyaka kati girimwena tebalabikangako tebamanyikiddwako mayitire tebamanyikiddwako na waje bali naye nga bali mu abo bali mu region immwe gye mukulembera bali mu region gy'olimu nga Katikkiro oba kitegeera abaana abaasibwa ba Olivia Lutaya baba baani abo si bazzukulu ba Kisolo baana ba Buganda baasibwa kati emyaka gigenda mu 5 tebavunaanibwanga musango gwonna ekimenya amateeka bali mu region igwe gy'okulembera nga Katikkiro tolina kye wali okozeewo wadde okuvaayo obanje gavumenti abaana ba Buganda abo be yawamba n'esibira obwereka tolina musango tebikwatako wabula oyagala tukuwa ekitiibwa ng'omukulembeze waffe atafaayo ku bituluma n'ebitusoomooza n'ebizibu bye tuyitamu tebikwatirako ddala gwe kyeweetaaga gye tuli kitiibwa ffe kye twetaaga gy'oli buvunaanyizibwa ku bitutuukako n'ebitukolebwako olaga obuvunaanyizibwa ng'omukulembeze waffe kikyokozeewo mirundi emeka gy'ogenze mu makomera ng'ogenze okulamula abaana ba Buganda abasibwa nga tebalina misango mirundi emeka gy'ovuddeyo n'obaako kyoyogera ku kkooti ezitali nenkanya ezitalaga bwenkanya ku baana abo abasibiddwa emyaka 4 nga tebawozesebwa nga talina musango gwonna gwe bali babavunanye mu kkooti wabula oyagala tukwe ekitiibwa kya bukulembeze naye nga tofaayo ku bantu boyagalamu ekitiibwa butya bwe bayisibwa butya bwe babonaabona nalabye omukulu Freeman Kiyimba Emityana mu kuziika essaawa eno nga wakyaliwo ebiri fresh omwana gwe bayita Akirewo Kivumbi yawambiddwa n'akubwa n'atulugunyizibwa n'atwalibwa mu kkooti y'amagye n'okwata omuzindalo mu kuziika oli muzzukulu wa Kiso Akirewo Kivumbi n'oyogera mu byonna bye wayogedde n'otavayo kwogera ku bikolwa ng'ebyo ku bikolobero ng'ebyo ebikolebwa ku baana ba Buganda gy'okulembera wabula n'ovaayo kukaayanira bitiibwa tuvumirira bannabyabufuzi abakakanya ekitiibwa ky'abakulembeze ba Buganda muliwo okulwanirira bitiibwa byammwe kusigala nga mulina ebitiibwa naye ng'ate abalina obbawo ebitiibwa bwe mubyagalamu babasaanyawo baggwawo musirise temulina kye mwogera Kama Katonda watugezesa ne watugesa n'abakulembeze ba Buganda abatafaayo kumanya baana ba Buganda bizibu bye bayitamu wadde okubeera ne solution yonna ey'okulaba nti ebizibu ebyo bistopingibwa okugenda mu maaso. Yes, tukyagenda maaso n'okubanga ate tukutuusaako ensonga ebigambo biwulidde si bigambo bya mukutu guno si byaffe abaguddukanya wabula bigambo by'abantu ssekinnoomu nga bwentera okubeera nga ate mbikugamba gwe ampuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV kakati ke kadde embeere ng'ate nzija n'obubaka bwammwe era nga bwe tutera okubeera nga tukikola buli yataddeko message yo kugambye twasembyeyo kubeera nga twogera ku nsonga ez'amatikkira nga tukuwako updates ebyabadde bivudde mu matikkira ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era kyova olaba nga n'obubaka tosuubira bwanjawulo nnyo era buno obusinga obungi buli mu kuyozaayoza wabula nga leero obubaka bwe nninawo si bungi nnyo wabula njagala munzikirize mbeere ng'ate mbuyitaayitamu ng'era bulijjo tutera okubeera nga tukola ku mukutu ogwa Red Zone TV neebaza mwenna abatubeererawo mu mbeera zino wammanga abajja ku mikutu gyaffe ne mulayikinga ate nga bwe mumala okulayikinga mugenda ne muteeka obubaka mu comment section ekyo kiyambako information okutambula kituwa amaanyi okusigala ng'ate naffe tuweereza mu ngeri emu oba endala kakati neebaza Zahara Nakazi webale kubanga wataddeko obubaka message yatuuse Glorious Days bannange wambulako mami wange omulala gwe bayita Glorious Days kansubira oli bulungi nnyo kyokola kya mutawana nnyo message yatuuse yagambye omukulu yatukoze bulungi nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amuyozaayoza okutuuka ku matikkira ge ono n'ayozaayoza naye ebirinya teyalitaddeko babirye Abasuluti webale kubanga nawe kwoli message yatuuse Caroline Name webale kubanga kwoli message yatuuse Jane Namuddu webale kubanga woli message yatuuse nga yeebuuza Balamu yatandika ddi okuyozaayoza His Excellency kati no yakikoze naye Balamu ye bw'atyo Balamu si muntu mubi nnyo newankubadde ali ku sayidi yatunyigiriza naye nga Balamu y'omu ku bantu abali sayidi eri nga bw'aba asobola okudda mu sense ezize n'akola ekintu ekituufu naye ebyo si ye yandeese
sijja kwogerera musajja nga atali ku side eri. Mwebale kubanga kwe muli Jeni Namuddu bwati wagambye Kibirige Juma ogamba otya webale kubanga ate okyali ku mukutu ogwa Region TV message ye yatuuse. Nagamba the only chance of parents to free their hearts, I beg Sabalwanyi to free them back to their home. Dozada yogera ku message ya Feri Fiona webale kubanga nayo ku message yatuuse. Engineer Hams webale kubanga nayo ku message yatuuse. Carolina Prose webale kuyoza president message yatuuse. Mujo na Barnabas nagamba congratulations Mr President message yatuuse. Nsubuga James webale kubanga ku message yatuuse. Kabanda Shira nga bulijjo webale kubanga oberako message yatuuse. Mukasa Lydia webale kubanga wayoza president message yatuuse. Rose Nakaye nagamba nkusaba wanike emikono ojiteke mu maaso yoga edozada yoza president. Kuteesa Hassan webale kubanga nayo kwoli wayoza message yatuuse. Sara Kiwanuka webale kubanga kwoli message yatuuse. Beatrice Namasa webale kubanga kwoli message yatuuse. Nanozi Millicent webale kubanga kwoli nagamba much love my president kati muhozi yasoma ki kabuuza. Shalom Martin webale kubanga kwoli message yatuuse yatugambye mwebale kuweereza nawe webale kubanga oberako. Susan Global Sera nga bulijjo webale kubanga nawe kwoli message yo yatuuse. Congratulations Mr President Robert Kyagulanyi Ssentamu Namutebi Mastuula message yatuuse webale kubanga oberako. Charles Master Phenomenology message yatuuse webale kubanga oberako. Hasfa Habiba nga bulijjo message yatuuse. Violet webale kubanga kwoli message yatuuse. Fati ya Matovu webale kubanga nawe kwoli yagambye congratulations Father Papa webale kusoma message yatuuse. Ni ono Emmanuel Junju webale kubanga kwoli message yo obubaka bwo bwatutuuseeko. Aisha Jeke webale kubanga kwoli message yatuuse yakuyoza president. Rose Basemera webale kubanga nayo kwoli nagamba congratulations Mr President. Nanfuka Jane webale kubanga kwoli yagambye congratulations. Ono natugamba mwebale kutuwa updates bamuyise Sabano Madina nawe webale kubanga oberangako ebbanga lyonna mu ngeri y'enjawulo. Nebaza mami waffe Mama Kevin Switzerland omukyalo oyo bambi awaayo obudde bwe moshedi ojaba nayo enene ate nabanga ateekako obubaka bwe wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Mama Kevin webale nnyo okubanga ogoberera omukutu gwaffe ogwa Red Zone TV. Ono teyataddeko linnya Bekalaze Spire webale kubanga nawe kwoli nayoza president omulonde. Zahara Nakazi webale kubanga nawe oberako message yatuuse. Glorious Days ogamba otya mami waffe mayini n'abamami bange bano bangi naye yataddeko obubaka. Baguma Geoffrey webale kubanga nawe kwoli. Nayibona Frederick nawe webale kubanga oberako message yatuuse. Mukutu gwa Red Zone TV tuwuliziganye mu updates eziddako bwetyo bwe tubeerawo nga ate tukutuusako amawulire nga bwe gabagazize ku mukutu ogwa Red Zone TV. Tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.